This is Inside Out. Kwandiza ku the Inside Out nange Simon Muyanga Lutaya banafa ba The Memories Studios bebatukolera technical production eya sheno bebali ku kamera bwanonya emikolo simanyi birthdays weddings awo inachi kyokola kyonna mwabana bagala okutendekebwa mukwata kamera eza video eza still okola graphics okuwandika amawulire okugasoma ng'oyagala internship opportunity internship placements tukubire ku nnamba ezo z'olaba ojja kuba bulungi okuyambibwa ng'otendekebwa abakugu nga nange mbaawo mu wiiki okutendeka ba intern ku ebyo bye mmanyi kale in the Inside Out nga bulijjo omugenyi wange ye Samuel Walter Lubega Mukaaku, a man of many coats, a man of indefinable character. What would you say Mukaaku is? A politician? An activist? Who? Kujanga ye kenyini yangambi omubala otya. Who is Mukaaku? Former presidential aspirant? And then somebody says Kajiko natabula atabula ebintu wano binja atabudde kina atabudde kino sanso kulaba nange bwenti osebo wange bulungi sebo biri mujebale tukola emitono katonda gya kyatuwadde ate okutuusa lwana atujja ku mpanji. Mukaaku abadipyo bayita kukola ki kwe tutandikira? Abadipyo bayita kukola ki? Bulidoga nti abali mu DP buli eyaliyoko clarion call. Yes, mpise aba UYD abayita mu katiba ka UYD abayita mu tendekero nga bwe mpulidde ogamba wano nti by interns nsuubira nti tokikola kubanga ofuna omulimu nsuubira nti tokikola kubanga kyekiriwo ekyokukola okikola kubanga oyagala okuteeka ettoffaali ku biseera ebiriwo n'ebirikola ki n'ebirijja ate nga bw'otyo bw'ozimba nnyaffe Uganda. Twatandika gye twatandikira gy'omanyi ewala manyiyo twasanga omubala ogugamba nti nkoba zaaki za mbogo. Bw'okitwala nti Muganda oba Musoga yakyogedde oyinza okuga nti ekyo ky'Abaganda oba ky'Abasoga naye mubala nga bwewandi gutadde mu Luzungu owulidde nti Katonda ayamba bakoze eki beyambi. So nkoba za mbogo zijja zokka mbunya ensi yaffe bwebanga erina ebizibu nga naffe tulina ebizibu tusobola kubyejjamu ffekka. Ebizibu by'ensi yaffe bivaawa ebbanga ddene bivudde ku bintu bibiri: okulemererwa to fix the leadership and the governance questions. Okulemererwa ng'abantu nga bannayuganda nga bannansi bannyini nsi eno to fix the leadership ensonga y'obukulembeze n'ey'enfuga. Eyo yewava ebizibu byaffe ab'omulembe guno n'emirembe egigenda okuddako bwe bala emyaka gyo gy'oyagala okubala awo wewava obuzibu. Olunaku lwe tukitegeera tujja kweyagala nga bannaffe abalala. Siga nti ebizibu byabwe biweddewo naye systems zaabwe zikola ki? Zikola neziprotectinga abo abaliwo abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti, abali mu civil service n'abatali mu civil service, abato n'abakulu. Nja kuba ekyokulabirako nze ekitundu ekimu eky'amaka gange kiri Bulaaya Bungereza. Nsooka okuzaalisa omukyala wange omwana waffe Hana Kisaakye Lubega namatuufu naye yalumwa nnyo n'atazaalira mu budde baali basuubidde naye tugenda okuva mu ddwaliro kuba yakoowa okutuuka awaka ng'eccupa y'amata egudde ku mulyango muka box college obateeka amabaluwa. Twasooka ne buli kulowooza naye kuba nali nze sikimanyiiranga. Enkeera eccupa endala egudde ey'amata ku lugyewo wange bwe kityo
ba social service bebajja omwana ali ati yakoye nnyo bamanya batyanga muzadde kubanga olubuto lwa lubalanga na omukyala bw'afuna olubuto anywa eddagala gyanywa eddagala institution ya gavumenti antenatal era bamuggyako rekodi zonna olubuto walufuna otya lwani mulinaani musulawa mubeerawa jangu tukukebere scans tulaba omwana anazaalibwa bulungi anaaba mulenzi anaaba mwana ebyo byonna babikola kuliko ne expected date of birth kuliko ne expected date naye era ne bakubuulirawo nti okyabuzaayo emyezi 5 ne bakugaa nti omwana gwe mugenda okufuna muwala oba mulenzi naye akyayinza okubaako obuzibu mu bwetegekere naye tusaba nnyo jangu tukugyeko kino tulabe oba kiyinza okutereera ng'omwana akyali mu lubuto ebyo byonna babikola kale nno bwe bafuna data oyo ne batandika okutegeka aliyambako amaka social services alijjanjabwa atya alisoma atya awaka muyinza okuba nga temulina bulungi ssente mwetaaga omukono gwa gavumenti kuba musasula omusolo omukyala akola n'omwami akola mwena musuubira okuba nti mukola musasula social security musasula emisolo emirala balina okuba nga beetegefu omwana omuyinza okulemererwa mu kaseera kazaalibwamu n'otaba na hiita kubanga eziri nsi za butiti muyinza okulemererwa mu kaseera kazaaliddwamu ate wakati wali masannyalaze oyinza obutaba na gaasi awaka wayinza okuba nga ennyumba teri mu mbeera naye nga si lwakuba nti okyagala naye mu kaseera ako olemererwa ne bagamba ebyo byonna nga gavumenti yebiyingiramu yebikola kakati okuteekateeka naawe taata omuto ne maama omuto to do good parenting era batunuulira nnyo omwana tatuukako obulabe because you a bad parent. The state has a responsibility ku ssente gy'ogiwa naye Uganda yattu saagala kwogera naye ate weewuunye mwami nakirabako ku maama wange Kawempe ne taata maama yatukuzaawo e Kawempe maama wange yankuza ne taata gwe mwanziikidde nga siriiwo taata yava ku mulimu ku mulembe gw'Obote 2 n'aganze sijja kukola mu gavumenti y'Obote ate kubanga ye yali wa DP n'ebyali bigenda mu maaso nga tabyagala tugenda okusigala kumpi kusinga maama kubanga taata naye yali afuuse alabirirwa buki bulabirwa naye kiki kye njagala okugamba maama lumu nalwala omusujja nsoma Old Kampala senior 1 ndi muto okuba nasandika okusoma nga ndi muto nendwala omusujja maama nangamba kati muli abaana 5 bempeerera banyoko nammwe abalenzi 3 nti naye sijja kusobola kakali kankuwe sente zino waliwo omwami nkulaba ntyo muliraanwa waffe muliraanwa family friend ate muliraanwa be bataata baffe naye si lwakuba nti bwangabi nkankuwe agenda kunvugira kuntwalire ku ddwaliro e Mulago bw'otuuka e Mulago sasula siringi twali tusasula siringi 9 sente 9 naye sasula siringi 1.5 bayinza okusasuza 2 naye kankwere ddala 1.5 bw'otuukawo ogende ku private wing gye bayitanga Mulago omupya ng'aliko private wing naye nasasula siringi 1 ne banziriza siringi 3 siringi 1 ne bampa receipt nti kati ndi ku private wing abasawo bannansi n'abadokita ne batandika okuntwala mu masa genda wali ku ddirisa jawo olupapula bwe ruti genda maama omulese waka alika bakukebere bagenda okunzuula nga nina omusujja gwali muyitirivu ne bampa olw'okuba nsasudde ezo ne bampa ekitanda wenjira nga mbeerako for 2 hours awe Mulago gwe bayitanga Mulago mu Uganda ne bampa ekitanda wenjira nga mbeerako badduka nno misinde kakati bwe nayo ne bagamba kati nina okukubwa empiso ne bajja ne banyinyonnyola empiso gye tugenda okukuba
eyinza okuleeta n'oba ng'oli dize oba naye obadde ogenda genda twalinga tutandika okusoma saa 6:2 kati oluzaali ttaano baga nti oyinza ojja kwetaaga okuwummula paka saawa nga 7:30 oba 8 olyoka oddeyo eka oba ogende ku ssomero. Ne banfunira ekitanda then ne banfunira ekitanda ne bankuba empiso era empiso yanfuula dize ne mpumula bwe ziba ziwera saawa 8 ne mpulira nga ndiko kalekaleko ne bampa ekyokulya kuba nasasudde kubanga ngenda ku ddiisa ofune eddagala lyonna ne nfuna eddagala lyonna ne ntambula ne ngenda ku Kampala okusoma. Kodi Kampala nga batusangayo every other time bachekinga si kulwanga oli lwala omutima si kulwanga oli lwala kansa bakubuuza history y'abantu bonna nawe ne babajjako emisaayi ne bagitwala ate ng'era bajja ne batujjako n'omusaayi guno ogwa blood bank naye ng'ebyo byonna babitwala n'omanya blood group yo n'omanya kiki mu Uganda yali Uganda eyali mu baasi za UTC wali UTC wogenda we yajjanga zonna terminal ne bagifuuyira ekiro si kugyoleza ku mwala kuba nawe waliwo omwala ne bagikuba olukoba olw'amazzi agatalina bulwadde nga bataddemu n'eddagala ne sabbuuni omutuufu ne bu stage bwe tuyita bu stage obuyumba nga babufuuyira naye nga bw'oba ova ekawempe ewaffe paka Matugga buli awali stage waliwo akayumba ako omwana mwotuula n'omuntu omukulu naye ne bagera ekiseera nga wayiseewo bawiiki ne bajja babu disinfectinga kikendeeze ku bill y'emulago y'ensambya y'emmengo. Sam, are we talking about Uganda? I'm talking about Uganda. Which year? I'm talking about Uganda. Nasoma mu 1981 nga n'olutalo luwedde olw'amiini. Those things were happening in Uganda? Biri mu Uganda. Basi nga zigenda Namulonge wa eza UTC naye nga ate waliwo ne zino eziyitibwa ezabaganda nze nalabanga basi nga simanyi ngoma biki kumbe zonna system etambula bwetyo naye nga kubo bamanya nti waliwo oyo omunaku atalina motoka ya waka ateekwa okujja n'asangawo ekisiikirize bw'asangawo ekisiikirize atuula n'alinda baasi era baasi nga bakuteereddeko ojja kuyitawo ku budde bwe buti nze ng'obala n'omanya nti nja kutandika ku Kampala ku ssaawa bwe ziti nina kulinnya baasi ya ssaawa 5:4 naye olwaleero mu kibuga ekikulu Kampala ng'oggyeko okulaba ebinnya ne mukoka n'ebirala baasi mweziri netonza nakumanya nti baasi esimba wano buno bubaasi bwe baleeseeko wakula ennume toyinza kumanya baasi esimba wano egende ndi ku lweggayaza naye esimba wano esimba ate baasi we yasimbanga lulinga takisi tesimbawo naye takisi enoonya era nga baga nviiramu awo ku stage ekyo kyabula kati kiri nviiramu awo sebo eggwanga kyerinza obutabona organization neribaawo mu primary nali Kalangala Sesi nga tulina motorboats nga ze ambulance ne Land Rover olwa ekkuba obutaba n'okuseerera Land Rover empanvu ziti nga zino ezikola ku balambuzi nga za ambulance ne motorboats nga waliwo motorboats ezireeta abalwadde Entebbe kubanga eri yali sub district oba e Masaka. On the inside out ne Samuel Walter Lubega Mukaaku kati nkwale nkuyite mu NUP mu naki nze ndi wa DP obadde ombuuziza ku kya DP. I am a DP kubanga principle ya Democratic Party yeyo leka abajja ne baabusinga ng'ebirala byonna bwe tubyabusinze oli munamawulire nkusaamu ekitiibwa era buli wenkusanga oli munamawulire yes. Unfortunately even the media profession and the media institutions have been not just abused beyond repair but captured beyond repair. Tuziddukemu waleme kubaawo batandika media organization ng'eno gy'otandise ate ewo omulimu omulungi tuyina kukola bukozi nga tugenda mu maaso gaye ndi munamawulire wadde ekintu kyatwona abaliko mu UYD oba abalerebwa UYD
boganye nti obayita ani? Ensi tejja kwerabira nti nze Katandika wa Uganda Young Democrats. Mu kiseera ng'abakulu bavudde mu nsiko bagamba nti ebibiina ky'ekizibu ky'eggwanga era bisaana kuwerebwa. Omwami omu yababuuza mu CA n'abagamba naye n'amagye kyali kizibu ky'eggwanga nagwo tugawere. N'obwa pulezidenti tuwulira nti bo tebaali babi tubuwere tulyoke tubeere fair eri ebibiina ne institutions endala zetwagala okuwera ndi mbi democratic institutions. Era basirika busirizi naye ne bagamba okay tuyise etteeka nti NRM bw'eneeba weeri bonna abantu bajja kuba NRM tebajja kuba bibiina nga bisigala mu ruumu. Awo we natandikira Nkoba za Mbogo w'eggwanga nga mujja mu Basoga Nseete Baganda Nkoba za Mbogo Banyakitala Tesida Amusa betwali tumaze okugunjawo. Era omwo mwe mwava ba Patrick Okiring, mwe mwava ba Opendi Ocho, James Okoth, Tom Mboya kuva Kabale, ba Celestine twabajja Bushenyi n'awalala Gerard Kowemi twabajja Toro, ba Norbert Mao Komakeki Lianda, Joseph Lianda twabajja Guru Kitigum Bamabike olunkola ne Bamabike Seninde yasooka okufuuka MP mu generation yaffe Kakande Kenneth Popo bannaffe twabasanga nga batandikiriza okusoma Nakawa n'abava mu institutions endala ne tukola UYD ne tuwamba ebibuga n'ekyejjinja twakiwambiramu nga bwojjukira nga munnaffe Kezaala tumutembeeta mpola Masaka twalira musajja waffe Tebyasa naye n'afuuka okumpi wa UYD naye n'afuuka meeya wano mu Kampala. Twatuuka ekiseera naffe tugamba nti bwa meeya bwa Kampala tugwetaaga tufuna ba Haji Nasanteke Sebaggala bamwami Sebaana bo baali kubanga abantu balina bye baali baagala nga meeya okubeera naye netugamba no omulimu tujja gwekwatiramu betuwerekera tujja kubawerekera naye nga naffe bwe tugenda twegunja era kyetulaba nti kati kivudde mu politics. So kati DP oli mwani oli mu ya Lume oli mu ya Mao? Ndi mu DP ya Ben Kiwanuka. Eriruddo iyo teri oli ose n'okibuuza eriruddo nga bwonyinza okugamba nti ndi mu Uganda eya Ben Kiwanuka yayingira eya Kakonge eya Ngobi eya Kyesimira eya Oda Uganda gyennimu eno Uganda ey'ebijjankunene eno Uganda ey'ebijjankunene kyekigambo kyenyinza okweyambisa ngirimu butaagaane. Uganda esobola okufuna eddagala ly'abalwadde ba siriimu, esobola okuleeta eddagala lya COVID n'obuyambi bwa COVID. Omunaaga kankole mu moolo oba bagiyise Akamwesi oba bagiyise awaali Pioneer Mall ye n'ateekawo ndi wano maduuka naye nga tafuddeeyo ku musaayi gw'abantu oguyise ngirimu butaagaane kubanga wewaffe. So ekinteekako nti nina okukola ennyo muwala wange Kyokisa Florence Hana Namatovu Kisaaki mutabani wange Junior n'abaana be bazadde n'abaana be balizaala generation eno neddako baleme kuyita mu kyempiseemu. Ne Mukaaku gwe tewaliyo ku kintu kyonna kirungi kyolaba mu Uganda gavumenti eno kyekoze kubanga bw'oga nti oli mu gavumenti ya Beni mu Uganda ya Beni Kiwanuka eyaba Kyesimira yabayibingira oba olaga nti okuva lwe bagenda paka n'okutuusa kati tolinaawo kirala kyolaba kiri wathi kwogera nti oli Munnayuganda or worth making you associate with this country. Are you fair? A lot has been done. Njakwe ekyokulabirako navudde wano recently nga bw'omanyi n'engenda e Bungereza tambuddeko n'awalala. Nagenze Bungereza kyantwalidde wiiki emu n'ennaku bbiri okulaba Prime Minister Sunak. Wiiki emu nga mulaba nga owooluganda mu center right parties ku Westminster Foundation. Wamulabi Era obudde n'abumpa eddakiika
27 beddu ng'awuliriza ggwe wiiki yemu nemeka wiiki yemu n'ennaku ng'olabye Ssaaba minisita wa Bungereza njagala kukuwa kyakulabirako Cameroon. I met him about 4 times. Cameroon. Ate bwe yanda wadde nali muddugavu era nga nva Uganda, I campaigned for him. A Blackpool era nga ntwala nti ndi kikulu nnyo eri obwa prime minister. Nkwabwe kyakulabirako. Uhuru abadde wali ne Raila Odinga ono Ruto yesijja kugamba naye Uhuru ne Raila Odinga when nali nkola reunion okyajjukira nava wano nga Raila Odinga kumpi leader waki opposition ye namulabira mu 24 hours. Uhuru nze ne mwami Mabike twamulabira within 3 days nga tuva Uganda. Uganda oyinza n'okunoonya okulaba president totwala minister nekikutwalira ebbanga lya myezi 3 oba 2 talina budde kubanga ye munda kyalina taweereza bantu yagenda kuweereza lubuto lwe. Omukulu yatugambye n'otugamba nti bamutunda empulira mutunda abaagala okulaba Museveni basasula ekyo nsobola kuleeta kyakulabira so naye mbadde musasula mwami Museveni bwe yali ajja ne banne. He was he wanted to be a people's president. He was confirmed. You remember? He was a people's president. Was. Yes. Ng'omuntu bw'abeera ebwayise wadde aba ne security. Naye ne balaba nti abantu bano baaze emikeeka gyabwe bakozi bwe bati. Let the president at least abagambe how are you? Thank you very much kukyemukozi. Kubanga era abantu abo be batuwa. Kolwa ebintu biringa ebyatambulako yadde. Yayimiriranga yatambulanga ne blackboard ne whiteboard n'asomesa. Emakerere twaliyo kumpi biseera byebimu. You remember? Yes. Nga ye president wa Uganda, nga ye chancellor wa university ye Makerere, ate omugenyi waffe eyali asinga okubeera regular ku university buli oguba gukoze eki gubaddewo. I'm looking for that president. Every Ugandan is looking for that president. 2 steps forward, 7 steps backwards. Security. Museveni yalayira ng'akyali na musiko bwe yatuuka wano n'akirigala omusirikale otukotya to misuse emundu yo negera mu kubanga olina emundu. What is ekyo yalayira tekikoleka. What is a gun? Ekyo yakigaana ne leero tekiriiwo. No bagita Batia Chambers. What? Batia Chambers. Yes. Si bagita? Yes. Eddako wali bagita ani? Rajja. Twakamala okufiirwako omuyindi. Sijja kugenda wala omuyindi. Nkuleetera footage ya engeri gye yafaamu. Nkuleetera footage engeri gye yafaamu. Eyo gwono ogireflectinga mu bino. Ne Yakoba yatambula n'atuuka ku CPS nazzaayo emundu. Simanyi oba omanyi waali kati mukomera. Omanyi waali? Nteebereza nti ali mukomera. Naye singa olaba environment saagala kwogera ku bintu ebyo muganda wange. Naye security eri wano wasinza security because this is the main streets. Parliamentary Avenue. Abasirikale bali buli mukafoona ne waggulu ku bizimbe. Ne Katumba Wamala kati atambula atya. 2 steps forward, 7 steps backwards. Education. Bonna basome. Ojjukira byali mu manifesto ya Ssemwogere. The good thing campaign byereeta ndisobola okulira muyanga lutaaya byeyayogedde nimwe mbasaabi propose kuba democracy gy'abaleeta ideas and you collect the good ideas and you act on them. Lubega okyaganya okumbula oli mu dipi ya Mao oba mu ya Lume weeyaayo teyinaayo kirungi kyekoze badde nkuwa
ebirungi byekoze naye ate nenkubira steps zetuzeeyo maki anti ebirungi tonna byogera sibiwula ng'obyogera bwe nkugambye nti security nawe noga nti ekyo kyali kiri nenkulaga steps ebbiri zetwatambula mu maaso nezetuzeeyo emabega anti oba osanguddewo ekisoose I have recognized ekisoose if we moved the 2 steps forward and 7 steps back njagala nga bwawuliriza ebbiri ezisoose awulirize n'omusanvu oguzzeeko saagala awulirizeeko kimu kiri ekirala akigire ate mubona mawulire muli balungi mu ekyo awulidde bonna basome very good idea wadde tugijjeko muntu mulala naye how do you give 1750 eri omwana wa Muyanga Lutaaya Muyanga asasula omusolo nga gumuyita mu nnyindo 1750 not per day kubanga ne per day nazandibadde ntono naye pata zoddiza omwana w'eggwanga agenda okubeera mu Uganda competinga ne Japan competinga ne Kenya competinga ne South Africa na America. You must cry tutekukaaba amasika Muyanga nalowooza nti I have institutions lwe lukomera lwe nnina olunyamba nze ng'omuntu wa bulijjo institution eyitibwa government kubanga nayo ya state institution eyitibwa kino eyitibwa kiri zonna gwe nojja n'ozikwata n'oziwamba n'eddoboozi lyazo ne bureaucratic system n'ozikozesa ku byoyagala kulwaki olabya Museveni lubega nga tulaba bibyo ate nandiraby byaluta oba uhuru ebyawano nina kulaba byawano onyebonye n'okuzimba DP n'ekulema ate nanema n'oyingira mu NUP n'ozimba National Unity Platform People Power n'ekulema ennaku zino obadde otambula na Besigye muli mwenna muzimba ebisinde kino nakiri nabo wagenza okuwunzika nga n'FDC bagikubye ekigo bavuddeyo kati ate oyita baliko mu UYD lwaki gwe ebikulemye tobyogerako olaba bya Museveni asooke nikyabaliko mu UYD kubulidde gye natandikira UYD nga n'ebibiina biwere kituufu naye okuva lwe nakola UYD contribution ya UYD oyinza okugijja ku history w'eggwanga lino no tekisoboka nange nali wa UYD kinayigira ebyobufuzi eyo yeyali kwe kwali okuyitibwa okusooka abaayitibwa bamuyanga Lutaaya n'abalala abaayitibwa ne basigala ku mpangi ne tuddamu ebbanga eritali lyewala ku guno mu phase eno etwala olubimbi lugguke ne tubayita mu 2016 omanye ebyaliwo mu kalulu ka 2016 ne DP yennyini yali gyegudde nga temanya babaka yaleeta balusuluugi naye nga president yali wali yeewaana mukwano gwange maapu nze ndi president tuvudde embaale omanye ebyaliyo twawukanye ne maawo bubinnyo nenga no it is important ne bannanga abalala 13 twali 14 ne tutuule enjeru ejjinya nga tumaze akalulu ka muliro tugamba tukole clarion call tufuuwe engombe tukole okuyita kwenjawulo ne tuyita abajja baali bangi ne bal'omushana baalimu kyajjukira naye olwaleero bw'olaba nti at least we gave opportunity kuba mukwano baffe nga bamwami Mpuuga Mwanga Lutaaya baali Mwanga Kivumbi bonna nga bwebalaba abapya bamalende twala tugende ekyokubiri ne competition eyajja leave alone ababaka betwafuna eno oba bakansala oba baani betwafuna eno naye ne competition eyajja NRM ereme kulabikanga monolithic regime etakkiriza abantu balala kussa wadde abalala tebakitegeera bulala it was a good thing abavubuka abato kati ba LC5 empigi ewaffe n'awalala Clarion Call eno erina ebibala bingi ebyokumpi n'ebyomumakatikati byeyaleeta ekizibu kyokka beba kubi ba bbosu abasibi b'ebiwaani abazanyi ba kaliyoki
n'abakozi abawambi abagamba ate ekyo kire kigenda kuba kirungi. Kakati awabadde mabike teekawo nnyeko. Muyanga Lutaaya wabadde agenda okola kyonna omusuule. Okitegedde? Awabadde Mukaaku duka ofuneyo omwagazi w'ensimbi ayingirewo kubanga oyo ajja kumanejingika, ono tajja kusobola kukola kumanejingika. Ogwo musango gwange baga nti endamaki mawogo yezaala ebirungi n'ebibi. Naye twategeeza abantu mu Clarion Call eyo nti tusobola okukola Uganda eya Beni Yibingira Kakonge Isiko Chemongezi Oda n'abalala. We can create a Uganda where each one mutually respects the other. Mutual respect. A Uganda of mutual respect. This government has achieved that. A Uganda of mutual trust. This government has that. A Uganda in love you can irrigate each other's interests. You are here with me, we are talking freely, nobody stops us. Uganda eyo yetuuka okugamba nti owa DP Mukaaku osobola okukolera Asumaani Basaliro. Yes. Wadde Wajema. Yes. Wadde Musiraamu. Yes. Wadde Musoga. Yes. That's the one I want to see. Nofiirawo. Uganda eyo yekutwala nti wadde oli Muganda osobola okukolera Kasiyano Wadri. Yes. N'ogamba mu West Nile nti abakuteekamu ebifaananyi nti Abaganda tebakolagana na beeno. Look, I can even die for Kasiyano for the cause of West Nilers. Kitwaza Mabike ku treason. Kitwaza Karuhanga ku treason. Kitwaza Sebufu ku treason. Kitwaza Kyagulanyi ku treason. N'ebirala ne zaake n'abalala. Mukaaku ne yeewaayo nga Saddaaka. Kyekintwale wamuzaanira. FDC ndi wa DP eyo Clarion Call ey'okwolwo. Clarion Call ey'okwolwo eyina ebibala byeraga nti we can live coexist in unity and diversity. Naye era waliwo abatabiyiga era ne bagamba tusigale nga tugenda nabiri. Kati tukoze Clarion Call endala. Clarion Call eno egenderera kubanga waliwo ebintu ebitumazeeko. Nti today abantu bagamba abantu we are just removing a dictator. Yes. Removing a dictator. Yes, you're removing. Yes, I understand and appreciate. Probably we have this dictator. And probably you want to name him Museveni or something else. Okay? Naye one thing is true. Nga bwengezaako okuwa Museveni example but bwaso yandisobodde okufugira awamu ne bannayuganda Uganda eno. Naawe tokola politics wa Kariyoki. Kiki kyoyita police wa tokola politics wa Kiwaani. Wano mu Kampala byansobera dda buli omwasi ba Kiwaani. Ate n'obikiyimba ate n'okikolera ddala. N'okiyimba ate n'okikolera ddala. Nkubuulire simanyi gy'olaga. Nkubuulire yasaze omusango. Era oyagala bavumeeze Mukaaku. Nkubuulire yasaze omusango. Ondeetedde obuzibu. Omunyolo yasaze omusango. Munyolo? Ehoyima wano. Tonategeera omusango omupya bagusaze. Bulijjo boogera kooti y'abantu togimanyi. Mbuulire. Kibuuno kibuli abantu. Naye tolimba nsi nti nnyimiridde. Entebe eyo ogiraba nti tanka n'oyimira n'owanika omwola I'm removing a dictator. This is Inside Out.